Abantu ab'enjawulo beetabye mu misa ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazire eyaliko minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokusatu Ssabbiiti ewedde ng'eno ebadde ku lutikko e Lubaga. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukuliddwamu omubaka wa Papa Augustine Kasojja. Ate abaagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe byonna. Omugenzi ono obulamu bwe yamala nga ali mu pulayini eyo ey'abagunjuzi, ali Mukama muw'ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaalo ky'okutuukira. Mu bubaka bwe obumusomeddwa Administrator wa Lutikko e Lubaga Achilles Mayanja, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ayogedde ku mugenzi ng'agenda okujjukirwa ebbanga lyonna olw'ettoffaali lyassa ku byenjigiriza by'eggwanga lino. Through her leadership and commitment, many lives were shaped and countless young people were given hope for the future. The late Namirembe Bitamazire would be remembered as a woman of strong faith, wisdom, humility and generosity. Ku lwa famire yabbawo omugenzi Suzy Wandera ayogedde ku mugenzi ng'abadde omukyala omwetowaze ng'era ono atangaazizza ku nsonga lwaki ate agenda kuziikibwa gye bamuzaala e Butambala. Nakati nomanya mboli nsaba nzikirize nziikibwe wa maama nze ate wa maama ogendayo otya nti mbadde mubaka waabwe e Butambala empigi yonna nga mbeera mbasaba obululu naye ate banaawulira batya nga banziisa abantu awalala kwegamba ng'alina accountability ku buli kintu kyakola. Bamulekwa boogedde ku nnyabwe nga bwe bagenda okumusubwa olw'omukwano gw'abadde abalaga era nga bategeezezza nti yalwanirira nnyo omwana omuwala okulaba ng'agenda ku ssomero ssaako n'okuyamba abalinga mu bwetaavu. Was more than just a mother and aunt, a grandmother, a great-grandmother. She was a beacon of hope and inspiration for countless individuals. Her presence radiated kindness and wisdom. Her commitment to education for all transformed lives across Uganda. Kamiishona mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Cleophas Mugenyi yasomye obubaka bwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ng'ono ayogedde ku mugenzi Bitamazire ng'eyakola omulimu omunene mu minisitule y'ebyenjigiriza omuli n'okutandikawo enkola eya bonna basome. In a special way, we recognize the late Honorable Bitamazire for championing the implementation of universal primary education (UPE) during her tenure as Minister of State for Primary Education. Gavumenti kitegeezeddwa nga bw'egenda okumuziika mu bitiibwa byayo ng'era omukulembeze w'eggwanga akubagizza n'amabugo ga bukadde 5 so nga yo minisitule y'ebyenjigiriza ewaddeyo obukadde 5. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi naddala ku lw'ebyo bye basinga okumujjukirako. Omukyala oyo abadde mukyala alwanirira ebyenjigiriza era nga yagezaako nnyo okuyamba amasomero mangi naddala mu Butambala. Abadde ayagala nnyo abaana abawala okusoma naddala era ayagala nnyo abakyala okubeera mu bukulembeze. Abantu basinga okumutegeera nnyo 1997 nga tutandise puroguramu ya bonna basome universal primary education. Yatambula nnyo mu ggwanga lino okukubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero. Omugenzi Namirembe Bitamazire yazaalibwa nga 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1941 nga we yafiiridde abadde aweze egy'obukulu 84 era nga kyategeezeddwa nti kyavudde ku mutima kwesiba. Yasooka kubeera minisita w'ebyenjigiriza wano mu ggwanga mu mwaka gwa 1979 ate n'addamu okulondebwa kwa minisita omubeezi mu minisitule y'emu mu mwaka gwa 1999 ate pulezidenti n'amulonda kuba minisita omujjuvu mu nkyukakyuka ze yakola mu lukiiko lw'abaminisita be mu mwaka gwa 2005. Ono waakuziikibwa olunaku olw'enkya mu disitulikiti ey'e Butambala. Anit Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.